abantu abaavu abasinga ku mwana oyo bangi naye bonna tebabba side mirror akaviiri ke yabadde ayambadde n'endabika ye ne drug gy'akozesa bya bbeeyi naye ebintu bino eby'emize egifaanana bwe gityo nga tonnaba kukola judgment yonna waliwo ebintu bya njawulo bye tutunuulira ebituuka ku baana baffe ebimu ebeera nkuza enkuza nga yali mbi omwana wa Chameleone Abba Marcus mwana oyo hero hero nnyo kikyotegeeza era Chameleone yeebaze nnyo Katonda yazaala omwana omugezi ennyo ddala omwana omuvumu mugezi ate omwana ono muno mwabaddemu ebintu ebiwerako omwana ono alina omukwano mungi eri kitaawe because omwana atakwagala tafaayo kubuuzaako gwe n'atwala ku S Media Uganda. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala you subscribe. Yes, nyongera basaba oba mpya kweno channel, please subscribe, likinga, commentinga, sharinga, tube nga ate tukula wamu ddala. Tuli mu December soon tugenda kuba tuguvaamu omwaka Katonda waba atuwadde obulamu naye nga nyongera okusanyukira kawo bonna ng'omwaka guno gutambulidde bulungi, emmotoka ofunye, amaka ofunye, ofumbiddwa, ovudde ku luggya, omudibo oguwonye, bambi nkusanyukirako. Okitegedde? Ye nkusanyukirako nnyo nnyo naddala mu abafumbiddwa. Ebintu si byangu, obufumbo si bwangu. Oba ofunye omusajja akuteeka mu maka n'akuwonya omuzigo, n'akuwonya ewammwe, abakoze ekintu ekyamaanyi ddala. Ate era nensanyukirako manya n'ennyolwa wamu nammwe nga tebitambudde bulungi omwaka guno abafiiriddwako abaabwe, abakoze losses, emabegako twalaba ab'omu Kiteezi, twalaba ab'omu Lubigi. So weewaawo abamu baba basanyuka ate abamu nga tebitambula bulungi. Obulamu bwe butyo tusigala tutambula regardless we move, n'okwongera okusaba Mukama Katonda abe nga ate omwaka omujja gutubeerera mulungi nnyo. Awo nno wenkusaba nti omwaka guno bambi oguba ogutandika oyinza okuba tosaba nnyo buli kaseera, oyinza okuba totera nnyo genda mu church, togenda nnyo mu musinzizo wonna kisinzira w'osinziza. At least omwaka guno bambi gugweko ng'oli mu ssinzizo. Tojja kusigala kyekimu omwaka ogujja 2025 naye nga tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Ndi mukyala Jennifer olunaku olwaleero. Nsanyusa okukulaba Madam Jennifer. Nange munaye nsanyusa okukulaba. Ndi wano omwaka bwe gutyo bwe gugenda okugwako nga tondaze ku mwana wattu. Ngambadde nsuubira nti December awo waawunzikira tunaanywa kacaayi nga tuli basatu. Nga tuli basatu. Kati nze wange wa 2025. Okyamusoma mu PhD. Kyamusoma mu PhD. Okay. Ebyo ebibuuzo baani anaabimakinga. Haji mutumiddeko assalamu alaikum. Njiddemu salaamu. Omanya yange ebaamu gunna. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji okitegedde ekintu ekyo? Yagenda okubeera wano ku Lusegere naye ebintu abitegeera bulungi. Haji oyo omutwe sikyategeera. Oli mu namba 4, mu namba 3, mu namba 2 oba ffe tusookayo? Namba 6. Ayo tebabakkiriza kutuukayo. Bagamba nga olina obusobozi. Obusobozi newankubadde obulina bakoma ku 4. Kaakati muwala wange ogwa mu mmeka? 4. Nzagenda okusembayo. Gwe gwe bawa weekendi. Era sawa nanze Sharifa. Gwe bawa weekendi. Nemunyumirwa Saturday ne Sunday za baby. Enakwenda tubamukola, enakwenda mukyala mukulu abeerayo, enakwenda tubeera out. Ebyokufumba tubisobola. Tubirekedde bakyala bakulu n'abakyala namba 2. Beja vaana. Namukunyumiza oli eyagamba nti munnange kaakati lwaki ennaku zange wazigabidde oli? Saamukunyumiza? Ani oyo?
omukazi yakigwa omukulu akomplaininga nga complaininga tedi naye lwaki ennaku zange kati ate wazongedde oli omuto omulala nga bakaleeta kyana kitiba kiringa gwe kitiba tuba baddala aha kaakati mukazi wattu gwe baali bawa ennaku ennyingi kaakati ono ayina nnya oli ayina ssatu okukkakano ono asigazaako bbiri kibbebi ekitiba kirina ennaku 5 omukyala n'akomplaininga naye munange mukwano Haji kaakati ate ennaku zange endala lwaki wazongedde oli mukyala muto kaakati njagala okubuulira Haji ati omanyi lwaki munange njagala obeere mugumu bambuulidde ensonga ezigenda eri mu maaso ng'omwana batandise omutawaanya abavubuka tebava wali abavubuka bamwetayira baagala kumuntwalako kakati munnaye ne ŋŋamba nina okubeera wali mukuume mukuume kakati gwengeri gye wagguma edda ebintu obitegera gw'ojja kubeerawo kati kankuuma oli bebi kubanga munnaye olaba bwe banaamutwala ayinza n'okuleeterawo obulwadde ate naawe nembukuleetera kati gweguma anyumya agaboozi nsooke nkuume bebi yamuddamu ki nkubuulire Haji ati n'asirika bw'ati oba olaba atwala nga nsobola okunyuma nnyamba nnya ate nga naye nomugenda kujja wano nga nyambadde ng'omuyisiraamu kubanga kati essaawa ennengeri engenda okufuuka Sharifa oba oyambalamu bino akasemba bino byambalamu kasemba naye Haji yandaba ndi bwenti era anyumirwa nnyo ngamba ndi smart kati simanyi bw'onoosala eddiro n'odda eri tojja kubeera smart olina okwambala biri ebintu byabwe bulungi ne weebikka bulungi omutwe ate ng'ozina okusaala swala 5 ate 5 n'ebyo mu 2 ate obadde ogamba okuyingira mu ddiini omala gayingirayo tasobola kunjagalira eno nze ddaba kijja kuba kizibu abeere Haji mbeere nzi Esther eryo erya Esther ye liriwe lirifaananamu balina oddikyusaamu osala eddiiro ddeeri ani gw'ogenda okukyusa mbu Haji adde eno Haji omulamba addewa Esther asigaleyo gyali nange nsigale gyeri gw'ojja kgenda eri kasama nagenda muzaalira nyanga ate ngenda muzaalira bameka balongo nga biggwa weeyagaliza yangamba bakyala be talinamu balongo gwe Naalongo agenda okusooka namba 4 aggulawo n'omukisa ate abalongo nno tebayonkera bweru olaba bw'ojja n'ogayingiramu kati buli muntu alina Haji waali gamubogomye tafya siwo ebya Haji sooka obiveeko ensonga ezo ndaba mpanvu anyway bannange mukyala Jennifer olabye ka video k'omwana omuwala aliwa ebadde abba side mirror nego bwavu bugenda tukozesa ensobi si bwavu omwana wuuno she's a big girl bw'oba oli eyo nga ono girlfriend wo tumaze okumukwata wano ku Lubaga road ku Exivents bana babbi mwana azze wano kiro saazi ya 8 tweditinga. You said your name is who? Pendo Grace. How old are you? 22. Tukutte okola ki? Yogera tukutte okola ki? You are doing what? Yogera nnyo. You are stealing side mirrors. From which car? Sebo mwana muwala tumusanze ali ku motoka eno. Side mirror azibye. Tuli eyo mu Exivents tukola. Omwana side mirror azibye. Kiro saa zigenda 8. Askari yakubye essasi. Ne tufuluma batuyise. Kumbe mwana muwala. Mwana muto. Bwemeta side mirror ezo omwana zaadabbye. Bulijjo tulowooza abalenzi be babbi kumbe these girls. Now, I was telling my colleague, these are kinds of girls that will kill a man in a car just because they want to rob. Omuwala akutta nga yagakubba. Side mirror nga yemusuna sente meka. Mitwalo 2 buli kabaati. Now imagine if they sell it 200 each katizam meka. Each is 200 to them as thieves. And we buy these side mirrors very, very expensive. But at this building, now imagine if you shot this girl. Because officer akubye essasi ono mwana kwe kuyimirira okudduka.
mwana muto yenna bw'okasanga olaba akawala n'ogamba tunula wano kati imagine bazadde bo kye baliko. Olina omulenzi tolina musajja yadde boyfriend lwaki tofuna boyfriend n'okuula oyo oli muwala muto mulungi funayo omusajja omugende nina ebizibu okusinga okubba kati ogenda mu kkomera essaawe nze ng'omuntu naali kusonye naye kati bakubye essasi balina olyogerayo balikubidde ki eyo emboozi onaagenda ogiryamu wuyo ogenze ku mpingo. Abantu abaavu abasinga ku mwana oyo bangi naye bonna tebabba side mirror. Akaviiri ke yabadde ayambadde n'endabika ye ne drug gy'akozesa bya bbeeyi. Bamuwamu emitwalo 2. Naye ebintu bino eby'emize egifaanana bwe gityo nga tonnaba kukola judgment yonna waliwo ebintu byanjawulo bye tutunuulira ebituuka ku baana baffe. Ebimu ebeera nkuza enkuza nga yali mbi ng'ebulamu nurturing awo ebintu ebisinga we bifiira mu ale ages ezo abazadde ne batafaayo ne balagajjala abaana ne bagenda astray. Awo ensonga endala eri ku community luli omwana abeera nga wa kyalo kyonna kati omwana abeera waffeffekka mu nnyumba wano bw'asala wali ne bwazza omusango maama we ayinza n'okutandika okutabuka oba taata we temumukwatako kaana kange temumanyi gye nakajja kaana kange ak'ekikadde akaana kange kati ka kibiriiti. Kakati omwana buli lwawulira nga bamuwolereza bwe batyo kitegeeza takyali wa community wo bwakulemerera byonna abaakulemeredde ate neggwanga aba agenda dditigomya. Gavumenti naye eyingiramu nnyo ku mateeka agakolebwa na buli kimu. Wano tulina eddembe lyonna omayinza nina ekintu kyentera okugamba nti eddembe bwe liyitirira ne we gaba maka abaana bano n'obawa eddembe eriyitiridde nga olabanga nti abaagala ennyo at the end of it all ate bakulemerera oba ne bavaamu kibi. Taata oba maama ayagala omwana amukangavvula. Naye bwe tubeera ne freedom eyitiridde egenda mu by'empisa n'ebiringa ebyo bye bintu bye tusanga. Bwe tutunuulira abantu bannaddiini edda be twatunuuliranga ne tubawa ekitiibwa nga tulooza ne bwe tunaabawa abaana baffe balina kye bajja okukola bwe babuulira enjiri wali abantu bakyuka bawulira bategeera kati bannaddiini nabo baatufuukira ekizibu. Abamu toyinza na kumwesigisa mwana wo oba bantu bo abalala tubalabye abatutte ne bakaabasajja. Kakati n'otuuka n'obeera nga tuli mu dayirema abaana abalala bafuna ebizibu bwe bityo kubanga waliwo abantu ababi ababatuusaako obulabe. Waliwo omwana gwe nalaba nga bamukubye bamusiba tava mu makomera buli kaseera bakoze buli kimu ne bagamba naye wavudde mu kkomera nnaku 2 emabega kakati yalozzeeyo bbye ne basabira omwana ne basiiba ne bakola buli kimu ng'omwana ekintu kigaanye okutuka ekyobubbi. Simanyi eventually wawe baalaga ekyokunyagulula simanyi wawe baalaga ne bazuula mu investigation ze bakola wherever gye bagenda simanyiyo ne bagamba omwana ono mujja wa maama we like step mother ye yamukola ekintu kino paka bamuttire mu bubbi nga tatuulira awo kyanaakozesa ne kyataakozese akitwala buli muntu amubba buli wabeera. Kakati oyinza okukola judgment naye nga tomanyi mwana ono nti aliko ekikoligo ekimutambulirako ekimutawanya nga bambi si kwagala kwe nga yeetaaga buyambi yeetaaga help mu ngeri emu oba endala. Intercession ezo bwe zityo zibeerewo oba bakola kiki nze mpulira waliyo n'eddagala erikozesebwa. Kati omwana oyo gwe baguddeko weebale nnyo naye era bagambye bagenda kumusiba. Naye kakati ebintu nga bwe bityo oluusi tomanya bintu biri mabega bituusa baana bano ku bintu bifaanana bwe bityo. Naye ne weesanga ng'omwana ali mu mbeera bw'etyo si yoyo yekka abalaba abasanze eri mukono abo bo babadde n'abasajja. Naye nabadde nawulidde ennaku nnyingi nnyo ng'omusirikale asoma bo babadde si babbi babadde mu bwamalaaya naye ng'omusirikale asoma baana basoma bali mu vaaka gundi amanya gombi maama we ye gundi taata we ye gundi ow'egindi bamukutte n'omusajja bwati ne bwati lisiti nga namutaayiika bweti
kakati n'owula embarrassment bwetyo oluusi mwe muli eri mu nnyumba mwebase temumanyi na bigenda mu maaso kumba omwana yabuusa ekikomera yatolosa ali eyo n'abasajja ali eno anyagulula bintu by'abantu kati laba baakubye essasi liba kumukwata kugamba waliwo collective effort eyeetaagisa for a change of our country ekitali ekyo wataabeewo kintu kikolebwa collectively lino eggwanga gye liraga wazibu nnyo era wafu nnyo katonda azikiriza omulembe mulamba olw'ebintu ebifaanana bwe bityo omwana wajja kubba oba bajja omwana wattateekamu maanyi fenna kubanga watabba bagenda mubba kakati ate asobola okufumbirwa omubbi oba okuwasa omubbi kati laba kana akawala nga bwe kabadde kafaanana mutabani wo ng'agwa mu gaapu z'akawala bwe kati bakuleetedde kakamwana okitegeera bakuleetedde kamukamwana okaaniriza osanyusa oluusi akawadde n'olubutaawo kaakati ogenda okulaba enkya ku mawulire nga ke kabadde kabba sayidi mmira z'abantu kati ffenna bwe tutafaayo kuyamba nti ab'amaddiini muveeyo abakulembera ebitundu muveeyo gavumenti vaayo masomero tukwatire wamu bazadde everybody eno collective effort okuzzaawo eggwanga lyaffe ekitali ekyo tuli ku time bomb kibi nnyo abaana bali kakati olaba enjaga gye yabaddaanyo kubanga n'okwevaamu okufuna obuvumu okukola ekintu ekyo oteekwa okuba nga toli wekka kati enjaga eyo ono omwana already ali addicted batandika ebiragalalagala ebyo nga bakyali bato kakati n'agenda n'afuuka addicted nga tekikyasobola kumuvaako kyekimu n'ebyo emyenge nga tasobola kubeerawo awatali kintu kino kati alina kukozesa kintu ekyo okuvaako waya akole byonna by'ayagala olaba abaana wano mu club yazze ayambadde bulungi n'atandika okwetema sipeya eno bali ku misokoto bano bafuuwa babitani sisha omwana omuwala ng'omukkaane guno guva wano mu nnyindo guno guva mweno guno guva eno olaba guva mu matu kugamba otunulira omwana nze I've ever been there but I got scared nengamba mukama katonda kiki kino ng'abaana bawala abaana bato nnyo naye nga bakola ebintu ebyewuunyisa omukka guva mu matu kakati n'ogamba is this a human being agenda kuvaawo ng'afuuseemu soba mutabani waawase ng'afuuse sobi mutabani wo asanga omuntu naye kakati byeyabaddeko eggulo limu nga tamanyi nabiri ku nsi ne bimukuba n'agweri ono omulenzi n'amuvaako ono n'amuddako oli omusajja omukulu najja ono n'akola ati kugamba n'afuuka ekintu ekitategeerekeka omulala yali waffe eyo Najera yagenda n'anywa omwenge ogwo n'ebyo ebiragalalagala nga mpulira bamukulula bamuyisaawo ewaffe naye nga omuwala taliimu nakagamba naye nga abalenzi bo beejavaana nze mmaze naawe jangu owulira amaloboozi bwe gatyo kati waffe eyo emmanga waliyo omugga gusalamu bwe guti ngenda okuwulira omwagaba naye bannange bamuyitiriddeko nnyo ate nange siina leero zigula malaaya kamala okugenda omunyikako mu mwala mala omunaazaako ebyo bye bamutaddeko nange ntandikiraawo kani imagine era oli yagenda n'amunyiika mu mwala n'abanga amunaazizza kati naye n'akola byakoze ne bamusuula eyo twakera ku makya nga erosezze n'abapoliisi naye nga kye baakoze omwana muwala naye yali akyalimu amaanyi agassa yali muntu nga akyalimu agassa naye nga kye baamukoze addiction okitegeera naye kakati awo n'omala n'odda engulu ne bakujjanjaba n'ogamba nti oddayo okukola ebintu ebifaanana bwe bityo naye kakati awo ate ekintu kye bayita addiction wookyewuunyiza nti bw'abeera ng'ali addicted era wano atereramu katono ate ogenda okwesanga ng'azzeeyo so abaana tubeera tubakubiriza ebintu ebyo temubitandika kubanga obitandika ng'asaaga naye gye biba bigenda okutwala ate waba wazibu nnyo waba wabi nnyo n'otuka nga tokyasobola kukyejjamu nga n'ekyakuyingira kakati nno gattako waliwo omukka ogwo ogatteko cigarettes kati ogatteko walagi combination eyo kayita batya abaana ndaba ku TikTok okwo ne ku social media endala nga bakavumirira bw'okanywa okogga bakukunulamu musaayi oba oluzinga appetite
kabeera ngeri yakayaga nsimanyi yakawalagi simanyi naye nga ndoza drug nga nayo ngalabaga drug ndowooza abaana bazikozesaawo neze abantu mbeewuunya simanyi wayi njagala ntuleko ndoza n'omuntu ampa emboozi awulira atya ng'anywedde enjaga abeera happy kati you're not happy definitely happy abali beeyongera mukakatolaba nga abo abatamiivu omwenge gwogeza oluzungu oba luvaawa bannange n'olabanga musanyufu nga kati obuzibu we bujjira nga guweddeko kakati ekyo kiba kimutegeeza nti guyina okubeerako saawa yonna okubeera mu mbeera bw'etyo kati biki ebinaddirira but to my experience mbaddekoko n'abantu ab'enjawulo nga kale nga banywa drugs ng'ogamba enjaga okitegeera muba bakyali wano nga teriiko naye lumu aba ayagadde okuwalabula ng'agikuteeramu ng'abantu bonna bali awo bakulaba because anti aluzinze senses ze I've experienced such mu bantu ab'enjawulo kati kyewalaba wenkuzuula nti obinywa eri for my own good kubanga omuntu ajja kunywa enjaga kusanga ebbanna akuvume akube kituufu agambe mbu n'obwenga obwo kati obalaba ku nnyimbe nga babagulira obwo buwalagi agenda awolobola omuntu ayogere byonna ebyama ebyali byakusibwa edda nga omwami ono eyafudde bwe yazaala mu muka gundi n'omwana wa gundi wuwe noono yazaala ne mu house nga naye waliwo abamuguliridde ne bamuwa buwalagi oba bwa 3 n'avaako kakati drugs ezo n'emyenge omuntu kasita bimuteeka mu mbeera ti sense ezo ziruzinze kitegeeza n'ensonyi tezikyaliko kati ensonyi bwe zikuvaako you are capable of doing anything so kibeera kya buntu omuntu yenna omuntu mulamu okubeera ng'alina ensonyi mu ye kubanga ensonyi zitukuumira mu mbeera ey'obuntu bulamu yes n'okusigalamu ak'omuntu anyway kiri eyo mwana muwala producer agenda kuba akavidiyo awo awe tuli baana abawala bannange sagagamba nnyo nti abaana tebaagala kukola naye ndowooza I think mwana muwala ekyo tekyabadde tekisaana because katala waatukira okuba nga yakwatiddwa enaku ana gabadde gaweddeyo so meaning mwana tugenda kuswala bamaada ate kati baakutta omu naye ateeka okuba alina ekigurupu nga mulimu n'ebirenzi tuli mu kwekolako obujulizi myaka 2 ofumbiddwa omwami bamuleetera ka vidiyo okitegeera tugenda kuswala bamaada tojja mugamba mbu nali muvubuka waliwo ebintu byotasobola kwewozaako nti banaye nali muvubuka so ekyo kale ennaku zino kamera nyingi buli muntu akwata ate abantu batereka obuntu obwo so essaawa yonna tuswala gundi omwana wa Chameleone abba Marcus mwana oyo hero hero nnyo kikyotegeeza era Chameleone yeebaze nnyo Katonda yazaala omwana omugezi ennyo ddala omwana omuvumu mugezi ate omwana ono muno mwabaddemu ebintu ebiwerako omwana ono alina omukwano mungi eri kitaawe because omwana atakwagala tafaayo oba ofafa bibya nti bakuwaayo myaka 2 if you don't change you will die naye kakati okuvaayo okwogera ku kintu kino ng'alina obulumi alina omukwano gwa kitaawe alina obulumi alina okutya like taata we ng'amaze okufa what next waliwo okutya okwo yensonga lwaki waliwo woonyigirizibwa paka ku kisenge n'otuuka n'ogamba no enough is enough kanveeyo kati muno nalabyemu n'olugero luno lwe bagamba nti ne gwoza dda kkubira eŋŋoma n'ozina omwana ono mu myaka gy'emito bwe gityo ng'asobola okurizoninga bw'atyo n'aleeta ne facts endala nga ba ankozi b'engeri gye baafaamu mu bintu bwe bityo n'ajjayo n'ebintu ebirala bikwatagana ne bajjajjaabe ng'olaba omwana ono alina engeri gya reasoninga ng'ate ali brave nnyo okuyamba famire ye because waliwo ekintu ekitali kituufu
ekitagatta ekitagatta ate nga kirina ensulo gye kyava tewali wabumbuga ki tewali wava mu katali muliro waliwo we kyava kati omwana ono okubeera nga ebbanga lino lyonna abadde atunuulira n'atunuulira bajjajja n'atunuulira taata n'atunuulira ba anko kati nabo bennyini abavuddemu n'ebivuddeyo byonna n'abigattagatta waliwo ekintu kyayagala okukomya mu famire yaabwe kireme kweyongerayo naye nga kirina gye kyava nze bye bino ebintu esi byenkugamba lwaki neesiba ku boy child okufa n'obutanyagwa omwana ayitibwa omulenzi oyo avaamu omusajja gwe tulina okufiirako famire eyo singa ogyetegereza bulungi nze nkubuulire tunuulira amaka mangi nnyo kakati katuleke gano agabasingo mothers ago katusooke tubaleke abo tubaze ku bbali naye leeta amaka agalimu maama ne taata nga maama yaboggola nga yawa order nga maama yafuga amaka ago gatunuulire ogakompeyaringe n'amaka agalimu maama ne taata nga taata yafuga ogateeke bwoti olabe maama kaabenga yasoma nnyo kaabenga alina ssente nnyingi nnyo naye bw'abanga yafuga nga yaboggola mu maka ne wano ne wabaawo taata tetufuddeeyo akasente ke ne kaba katonotono na buli kimu naye nga yafuga gwe mutwe gw'amaka tugenda kulabira ku results ez'abaana however much family eno erina ssente nnyingi nnyo n'ebitiibwa n'erinnya na buli kimu naye family eno nebeera nga maama yafuga yakulembera neeno family however much sente si nnyingi nnyo naye nga taata alaga presence ye nti ye mukulembera ku boy child ne ku musajja nti okufa n'obutanyagwa singa ffenna tuddamu ne tulwana ne tulwanirira omwana oyo omulenzi n'omusajja awo we wali ekinyusi abasajja bano balungi nnyo okukola ebintu ebyo naye obuzibu bwabwe buli obwo butabimaliriza kakati okutwala omwana mu ssomero ery'ebbeeyi ne fiizi n'oziwaayo kakati gwe taata n'amaka ago wagazimba n'omukyala n'omuteekamu n'omugulira ne TV eddene alina n'emmotoka ennene buli kimu wabula gwe tolibeerawo obeera okola babeera bakola kakati byebyo byenkugamba nti nze nkuyita kwefulukuta bataata bangi abali mu kifaananyi ekifaanana bwe kityo nga balowooza nti nno bakola but ekituufu muli mu kwefulukuta era ebintu bino mugenda kubisasulira ku nkomerero y'obulamu bwammwe oba ng'oli ku deathbed oba ng'okaddiye ng'olina ebizibu abasajja bano obalaba abakola ebintu ebifaananayo bitenza omwana wange namusomesanga amasomero ag'ebbeeyi nakolanga bwenti tolinyangayo tomanyi kiraasi gy'alimu tomanyi mwana asuza atya tomanyi mukazi ono bbanga kiri ewakoma n'okulaba obwereere bwe wabula mukyalawo sente oziweereza tetuganye weebale nnyo weebalire ddala naye ensonga eyamuleeta wano okubeera omukyala yajja kulaba tiviyo yajja kuvuga eno mmotoka gye wamugwira obagana amaka amatiribona abasajja ne mwebuuza ebintu bingi naye abakazi baagala ki ewaabwe tewaaliyo bintu ebyo ababalowooza nze bawasaba naku nnyo the fact that nti wali osobola okweyoleza n'okwefumbira nga naye ewaabwe ebyo yali asobola okubikola waaliwo ensonga eyabaleeta okubeera awamu n'ekitabo ekitukuvu era kikyogera nti nno omusajja kyalivaleka bazadde be najja ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu ogu kati gw'ogamba Katonda yali tategeera lwaki mu mirimu gyonna yanokolayo kwetaba ng'akola samary yandigambye najja n'atyaba enku n'azaasa n'ayoza engoye n'asiimuula ennyumba simanyi n'akola biki naye mu mirimu gyonna he mentioned the one nti oli kyanaava aleka bazadde be najja ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu atya kwegamba ensonga enkulu ennyo omulimu omukulu ogujja oli najja eno kukola ki kwetaba yensonga enkulu ennyo kakati gwe weetabirawa nga oli myezi emeka tojjangako waka
tomanyi bantu bo bafaanana oweereza ssente at the end of the day gino emirimu esi tugikola naye nze era buli kaseera nyongera okukubiriza abantu abamu bajja kunyiiga naye bakama baffe batono abasiima olunaku lwofa omulimu ogwo tegugenda kuggalawo baitha olaba nenanyini gwe yennyini eyagutandika ne bwaba naye yafudde oyinza okwesanga nga kwolo bakozi okiraba kakati ate gwe eyajja okukola obukozi all that time nogamba nfiira ku mulimu simanyi bafaani bange njagala kubasanyusa tomanyi neiba toziikangako tomanyi munno oli yabadde atya baganda bo tobamanyi kitaawo mulwadde tolina na budde bumulaba wadde ku kitanda nyoka ali eyali bubi wabula oli eno osanyusa bafaanzi oba osanyusa mukamaawo naye olunaku lugenda kukyalumu omulimu ogwo guggweewo kakati abantu bano oluusi balina ne bye batwagalako ng'oyagala okutestinga okukakasiza ddala mikwano gyo gyegyani beera ng'oweddemu tolina ssente oba lwala because bw'olwala ng'oli bedridden oba tokyalina buyambi tosobola kweyamba like be baliwo okukutaasa w'ogenda okulabira ddala mikwano gy'emituufu gyegiriwa naye oli mwali mukyakala muzina mukola kifamire yo gyerabidde abaana bo beerabidde bano abantu n'ogamba nti nno mbawo omukisa ogusooka tusanyuke tukyakale tukole ebikiba ku misleading okole byonna by'oyagala this kugamba soogera ku muntu ono in particular but this applies to everybody atulaba era atuwuliriza bw'oba obadde okyali mu category ekola ebintu ebyo to please other people nga weerabira mukazi wo oba mwami wo n'abaana bo because waliwo n'abakazi abafaanana we batyo ng'abasajja baasuula eyo kasasiro tebaagala kumanya nze ndi bize kama wange ankubidde akasimu amukubira na ssaawa 7 yeebase ne mwami we mu buliri shushu n'atinkiza n'adduka ate munnange office ate munnange omulimu ate biki enkya gugenda kuggwaawo naye bano abaana bo omwami wo mukyala wo bano be bantu abasooka abakulembera bowo omukisa ogusooka before anything kubanga be bagenda okubeererawo at the end of the day be bagenda okubeererawo ate be bantu abavudde mu ntumbwe yo naye abantu abalala tubeera nabo nga indeed balina bye batunoonyaako naye guno musaayi gwo ana ndakati ekintu ekyoyogedde ekyabafaani time etuuka n'oggwako bwe kiringa bakuttedde omulala obeera wano nga a sweetheart to your fans bakwagala nnyo n'okola ensobi emu n'oyogera ku muntu gwe baagala ennyo kookya ne bakuvuma awo nebeerabira byonna ebirungi byonna olaba wano ku musajja waffe oli sweetheart darling naye bayogerako batono state agent n'olaba ng'olwo bakuvuma naye ng'eri ono ogamba banagenda kukolera bantu famire n'ogirekaawo abaana bano esi at the end of the day tulina ebintu bye tukola ne tulowooza nti bato naye abaana bano balaba era bakola judgment at the end of the day ekiseera ky'okusasula kituuka ng'olina okusasulwa ng'emirimu gyo bwe gyali tetugaana abazadde mukola bulungi nnyo mwebali kuweerera abaana naddala kino kigenda nnyo ew'abataata gwolowooza nti bw'okwata school fees oba omaze naye bw'oba ng'olina enkolagana etali nnungi ne maama w'abaana bano oyinza okulowooza nti nno ekyokoze nnyo gwolowooza omanyi maama byayogerayo ku ssomero ng'awaayo ssente zino oba byagamba omwana gw'oziweereza wano ku simu paba fees kaakati yo olutuuka eri kubanga talina nkolagana nnungi naawe ng'agamba mwana wange olaba nze nkuweerera nze nfaayo oyo taata wabeereyo mu bakazi omwana ono agenda twala ekigambo kino nga gospel truth naye nga mu butuufu si kyekituufu gwe yakoze ssente n'opatikana n'obonaabona n'asaza omugambo n'asala omugambo bwe guti abo abakazi batema emigambo ku basajja bulijjo naye ng'ekintu ekikulemye okukola kitono nnyo tuusa ssente zino ku luno omaze ozikola nze ndaba okuzikola kwe kusinga n'okukooya n'okumala obudde kaakati tuzifunye kwolwo weeveemu twala omwana ku ssomero zisasule omwana ono agenda kutegeerera ddala nti taata wange ye yakola ki ye yampeera maama omugambo ne bw'anaagutema omwana agenda kuba akirabye viddi neetuuka tetugaana muba bize but once in a while naye omwana asoma atya n'amalako primary
ebeera olwa Sunday nga tomukyalirangako basanga bali mu mupiira bawanise n'amagulu bali mu bibozi byabwe n'abasajja abalala naye kaakati vidiyo eyo g'ogenza okukyalidde omwana kikola significance nnene nnyo omwana ono wabeerawo memories ezitava mu bwongo bwe when you come to visit him, to visit her, n'omuwako that hug, n'amanya nti daddy was there for me. Kakati ebintu ebirala bino eby'emmere gwe n'oweereza segula kola bwoti maama ono aba agula emmere kamba guleyo maama akanyama abaana bange muludde okulya akanyama eza taata wammwe aziteekeyo mu bamalaya naye nga taata gwe waweereza ssente z'ennyama ku ssimu gigule physically kugamba abaana bano bafuna n'ebyokulabirako nti taata bwe yakomangawo ye yaleetanga emmere taata n'agula ennyama taata n'akola bw'ati maama n'afumba. It is as simple as that. Manyi kyago gw'otalina nga wasobodde okusitula emigugu oba emirimu gyonna gy'okola kagibeja office gikooya ne bamala okusasula n'olemwa okugenda wali okukola shopping physically. Ebintu bino bireete mami agulewo buutu oba asumulule olukoba ku pikipiki oba ku kagaali oba wali mu kaveera abitikule nga n'omwana alaba nti taata yakola ki yabireeta. Kino ekyokuweereza wano ssente n'onnyonnyola maama eri yayogera birala kubanga waliwo enkolagana etali nnungi between the two of you. Naye munaaba n'enkolagana ennungi omukyalo ono asobola okinnyonnyola naye in most cases tewabairawo nkolagana ennungi kyova olabeera omusajja akasukayo bukasusi bw'ati nze nabaweereza ssente nabaweereza fees n'oddeyo n'odda ku bibyo ogenda kusasulwa at the end of the day. Olaba abazadde we bakaddiwaabo maama ne taata nga bakaddiye in most cases abaana bano bagaggawadde bafunye amamotoka basobola okweteesa wiikendi emu ne bajja bonna ne bapaakinga awo naye ogendereranga nnyo maama bw'aba ye yakirimu nga bakula oba nga basoma ogenda okulaba nga bakukuta n'ennyaabwe bafulumye eri mu kompawundi oba bagenze mu kisenge abalenzi n'abawala bonna kaakati taata yakaddiwa ataddeko bugalubindi yali awo asoma bukedde bamuyitako buyisibwa bwe bamuyitako n'obugalubindi bwe asoma taata gye baliko taata sibyotano kiwedde nga bonna buli omu atigukana nnyina bagenze eno baseka owulira buseko olwo osasulwa. Naye do you know how it hurts? Omuwala n'akuyitako n'omulenzi n'akuyitako n'ono n'akuyitako abazzukulu ne bakuyitako omanyi nti abazzukulu abo nabo bennyini bagradinga jjajja yaani kubanga maama ono oba taata buli waayogera annyikiza jjajja mukyala ne bwe babadde bakola ka shopping luno olugoye lwa maama wange kano ka maama jjajja mwami taliimu kati n'abaana bano abazzukulu nabo bookibasizeemu nti ono jjajja ye muganzi ono talina makulu gye tuli kakati ebintu bino ogenda kubisasulira mu myaka gye egy'obukadde oba ku deathbed ng'ekiseera kituuse ekyo ekyamagenda go you will pay for what you did. Ensiga eno gye wasiga n'abaana bajja kuweereza ssente mu ddwaliro baleme kujjayo bakujjanjabye. Yes. Ssente mmeka bagambye okumulongoosa ssente mmeka kale tujja kujja anti naawe wakasukangayo eza fees kana bakasuka weebale nnyo kati nabo bazikasuse bwe baba nno bakuyambye ne bazikasuka naye nga kiva ku ki bajjukira who did what kati kyekiseera ekyokusasula naye era tulaba abazadde abasajja babadde beevaamu the few abasajja abeevuddemu ku lw'abaana bano babeererawo era basasulwa bulungi. Ffe tulina abaana be tulaba nga baddaddi baabwe baddarlings my dad buli kimu obalaba mu shopping malls ne daddy amukutte ku mukono amukutte ku kibegabega amutwala everywhere. Those are the fathers who care. Naawe taata okisobola and especially to the girl child. Taata bw'olaga nnyo omwana ono omukwano kimuyamba nnyo kubanga aba amiisinga opposite sex. Kati taata bw'oyimirirawo ti omwana wange mutwala for shopping mugulirayo akagoye mugambako you are beautiful esi bannange nice hair bichi kati boyfriend yoli eyandi mutawanyiza mugamba ebyo taata oba okikoze era boyfriend wanaamugamba tagenda kukola maalo mangi nnyo nti kipya Muserena wamutwalayo buli wamu yagenda kati ono omulenzi talina kipya nnyo kyagenda kukola kumuwugula kubanga taata wakola ekitundu kyo. Likewise the mothers
to the boys era nabo beesika badda wa bamaama baabwe mubawaane byo you are strong abane mwana wange ng'onyumye abaana abawala baagala ennyo bamaama baffe. It is still okay kubanga ekintu kya maama buli mwana oba muwala oba mulenzi ali attached ne maama. Buli mwana yakulira mu lubuto lwa maama. Kati that bond n'akuyonsa n'akola buli kimu. Kati awo kyenva ngamba nti omusajja alina okuteekamu amaanyi mangi okwegula ku mwana ono kubanga bondi eyiye n'omwana ono tebaawo nnyo nga ya maama eyamukuza mu lubuto n'amuyonsa bakuze bonna na buli kimu. Kati taata oteekamu extra effort okugulirira omwana ono okudda ku sayidi yo. Onzijukizaamu akantu ako ne ffe olaba n'abakyala olina abeera ne gayiwe nga muwa sente nyingi naye gakola nga muwala gamba this guy tabaawo, this guy is absent. Esoza nayo webibeera bwe bibeerera ddala your presence means a lot. Naye ebyo byolowooza nti nno nze nina girlfriend muweereza sente simanyi nkola ki kakati waliwo omuntu omulala ali present akozesa ku sente zino ate oyo yali significant era gwe bamanyi gwe tumanyi kakati labayo sente zo bwe zinajja zimpeeweetako webale ajja nkaba namba mukafuba. Do you know what it means? Do you know what it means to have that hug? Kakati obuzibu obuliwo basajja butamanya nti ekikula kyabwe kyanjawulo ku ky'abakazi. Fe affection eno ng'abakazi etukolera nnyo. Kati ovola babana abavubuka abasala enjala batutta abakazi bammwe bangi nnyo. You are always absent. Kakati yalina obudde bwonna n'asala enjala n'aweeweeta ogenda okulaba nze neewunya oba enjala ne muntu mbwe zituukayo. Kati omukazi ono waba ye tasobola kwefaako ate obuzibu kumusanga ng'ali mu ovulation period. Mbagamba abo abasajja nosaba omukazi ng'ali mu ovulation gwe wabuzeebuzeewo ddala olusitobeererawo ddala ng'asala enjala amala okusala enjala aweeweeta entumbu ogenda okulaba omukono gugenda. Kakati enjala weewuunya bwe zituuka eno mu bisambi awo si kugaba kasimu byebyo. Kati presence y'omusajja mu mbeera yonna eri mukyalawo n'eri abaana yeetaagisa. It's not all about money nti I provide money abasajja be baayitanga abaavu ku kyalo nga baavu nga tebalina nnyo naye ng'abaana bafiira ku bataata baabwe because they are there. So kati babasasula they are paying back. So munange ojja kumutwala ku masomero ag'ebbeeyi omuwe agenda ku vacations akulage nti tolina kyewakola. So Miss Jennifer akantu kenkulazaako awo amabega kabadde kanilina oli akola ku NTV Lina Den. So olaba omukyala oyo bambi you know sitala nnyo ku abantu attention but at times waliwo ebintu byalaba ku social media nosirinkanoga naye kino ekintu I have to discuss about it. Ekintu kibaddeko for some period of time nkirabidde ebbanga kale for some good time naye omwana oyo sometime back tugambe ng'emyaka 2 yali mbona abana bagamba kyekyo abaana balabika bulungi omwana ayakayakana but it's not like some 2 years or like 1 year webityo oba ne kagamba nga womanyi omuntu wakugamu akitegeera naye abaana bano ku social media libakifudde nnyo serious issue akitegedde wenagamba kati ate tebakoma okwo ne boogera ebitasaana mire empeke mire eddagala mire ki bamusuubiriza okubeera nti twatuka ku leve eyo naddala twagala abantu babeere n'ensa n'ak'obuntu twatuuka ddi ku leve eyo omuntu asobola kukoggamu omuntu asobola okukogga waliwo factors nnyingi ezireetera omuntu okukogga ate waliwo naye yennyini okubeera nga yayagala kufaanana bw'atyo. So kati kiva ku muntu nga ye mulimu ebintu nga tekyandibadde ensonga nnyo newankubadde kati tusobola okulumirirwa what really happened naye ate oluusi tuwamu some sort of advice to these young girls
twagala oluusi abamu si bonna abamu bibeera bizibu mbeera stress biki ne bibakoza mental illness ez'enjawulo ayagala kufaanana nga gundi akawala kali tayine akalina akawato akalabika obulungi ne bakozesa drugs abamu okukogga abala balina bye bakola abala bagenda ne for surgery ne babajjamu n'embiriizi bajjamu embiriizi akola akawato nosasulayo sente ne basikamu embirizi akawato kali akayingira munda ako kakati abala ne babajjamu amasavu era n'ogenda for surgery ne bagajjamu okoggere ddala bulungi ne kati nakalaba cases nga 3 abaana abafa naye nga baali baagala kukendeeza mibiri bafuuka abatono balabike bulungi tulabye n'abalala be bafumbye yaddagenza kusajjala yakabina South Africa n'afa waliwo n'omulala akabina kagenda kavunda mpola guno gutuli ne gujja n'ogula ne gubomoka wali n'ogulala kati ate akabina ke yali ayagala kakole bulungi ne katandika okubomoka kati nga batandise okuyingizaamu ebiyiso ate basikemu ebikyafu ebiyingiddemu era eventually n'afuna kansa akabina ne kamutwala n'afa akabina kati kugundi obulungi bunnuma anti oluyimba olumanyi ng'obulungi bumuluma kati waba bagamba abantu basoma ekimuse bagamba yafudde akolaki ebbina nga baliteekako mu process y'okuteekako ebbina omugenzi n'atufaako n'atulika ebintu bino biringa ebyokusaaga naye binakuwaza kati nze abaana abawala ntera okubagamba ekintu kino were wonderfully made and created Katonda ono mugezi nnyo ate mwenkanya buli muntu alina ekintu kye yamuwa ekyenjawulo ku munne yensonga lwaki engalo zino tezenkana ate tezirina njola zezimu n'abantu abaafa edda buli omu yayina zize tojja kujjayo fingerprint efaanana naye amulala never no that is the difference kati buli omu olw'okuba Katonda yamutonda wonderfully tuyina kubeera appreciative with what we have and what we are kakati nze nyina ebintu by'okungulu bye nnyinza okutunulako n'embyegomba naye ng'ate nze waliwo eby'omunda by'otannaba kulaba bye nnina I'm just giving an example oba okitegeera kakati nze njagala okubeera n'akayinda akali pointed ng'aka esi waliwo awalala ate wennyinza okuba nga nninawo nga wayinza omusingako at the end of the day kiki ekitufuula okubeera complete ye pattern oli omulala agenda okujja because no one is 100% perfect ono bwajja n'aleeta 50 n'ono n'aleeta 50 ono n'aleeta 70 ono n'aleeta 30 n'ofuuka whole naye buli wootamatira na kintu ky'olina kati osobola okubeera nga weegomba ebbina ly'oli naye nga oli ayina ebbina mu mutwe temuli kantu oba nga mulimu obwongo butonotono mpa kyakulabirako okiraba ng'obwongo bwa cartoon kati ng'obwongo otwongo twe tutinimu naye ng'ebbina nga ddene kakati gwe Katonda atuwa otwongo nga tuwera at the same time nebbina nalyo oyagala oliweze n'olitwala ku sajjali olaba bw'ogenda okufiiraawo kati Katonda alina ekirala kye yakuwa you know kakati ebbeere olusi ttutu bweriti n'akawoto nogamba tebimmala kabagende banfumbe ate kakati nfuuke muzungu onzijukizaamu ku bbeere awo nze ebbeere nzibeera we nga siwulya comfortable nga ndabe nze nga wennetula mu mirror ndabe ebbeere yange ddene kati nga nwana kale nga palese nga nalina akabeere nga buno obutono obumanyi obubeere obwo obutini kale nolwana kati naye nga buli obutono obubeere obutono kati bandewo nga mpula bagamba waliyo abantu abagenda mu sajjali babongereko yes lifuuke ng'empumumpu bweriti kakati nze kyenkugamba kati nange ninayo anti wange alina otubeere tutono omanyi fe agaffe gaba anti baffe ate tuli tutini nnyo kati ate yera naye si mumativu kati olwokuba tasobola kgenda ku sajjali afuna ebintu n'alipakira lifuukeko ddene kati bagamba ebbeere eddene lyerinyumira mu gomesi eno housing yo gyeri naye otubeere tutini nnyo bwe tuti kati ayongeramu
n'olaba ng'abantu tetusobola kubeera bamativu. Aha, buli wantu wonna wonna wabeere nga wanyumye. Ne bino bye tukozesa ebya bulijjo kati nga gano ge bagula ne bagooza musobola okubikola. Naye ebintu ebiyitibwa surgery, okugenda okuyingira mu bulamu bw'omuntu for beauty, it is a very big risk. It is a very big risk. Kubanga olina ekiwalaata kigeze nga nabawala bambi balina ebiwalaata. Bakita kiwalaata enviiri okuba nga ziri eno wala. Kiwalaata. Osobola okugenda ne bakuwongerako wano enviiri. Nayo surgery. Kati bakola surgery nezikula. Era byonna kwegamba tunoonya bulungi. Twagala kugamba abasajja bano batukoze ate nga be batukoze kakati omala okgenda mu surgery ne bateekako ebbina olitaddemu ssente olitaddemu obulumi ne risk tomanyi obona ofuna kansa oba toofune n'akukyawa ate olina repair zisobola okubeerawo olina odikola repair. Omanyi nti nosobola okukola ebbina eryo ne weesanga nga awasizza atalina bbina. Kakati tokiraba nenga abankoze bubi. Kakati byebyo bwe bityo. Ndaddemu ssente nze nkugambye choice y'abali balina testi yaabwe era balina ebintu byabwe bye baagala. Kakati ffe tujja kufiirawo tukole perfect nga bw'oli bwebeera mu mbeera ekyokola bwebeera muyonjo yambala bulungi weerabira because buli omu alina kyayagala. Waliwo omusajja ayagala ekikazi nga kinene ng'ennyama agiwulirako. Aha, kakati ate waliyo oli ayagala otuntu nga tutini weebale nnyo kati ekyo ekimusanyusa. Kati omulala yagamba nze ate otwo otutini ennyo otw'okubuulira mu buliri tandika okuwenja nkanoonye nga kaabuze. Saagala nti ate mbeere nga njagala ng'okuteekako omutwe bwe nti ng'olina kateekako ppira olubirizi luleme kunyiga. Saagala. Aha, so ng'ate waliyo omulala ng'akakatono kwafiira yagamba nka kasuka mu bbanga bwe nti ne kadda bwekati nenkabakisa omukono gumu. Kakati buli omu alina ekintu kyayagala so tubeere bamativu nebye tuyina. We just have to thank God for what we are. Buli omu alina kyasinza munne. Ebbeere basalako ate lyaki lina ebbugumu lirabika bulungi. Omanyi waliwo abaami abawulira bulungi ng'oliguddemu bw'oti. Omanyi nze nno omuntu gwe mmanyi ayambala obulega busatu. Kati lyagwa likoma kuno. Kati olina ddikuŋŋaanya. Ate osobola ditambuza nga liri bwe riti. Oyo ng'alwawo ng'ayambala. Atekamu obuleega obwo apika. N'apika. Omulabiraga mwana nga. Ne kakati ate oyinza okwesanga nga wano. Mugezi. Tokiraba. Tokiraba. Nze nkugamba. Era namuga kati weeyambula otya ng'olina omuntu wo. Omuntu we byajja bigumira ate era oyinza okwesanga omuntu we ekyo takifaako. Kati bw'ajjako ettaala aba tafiiringa. Taliraba nnyo nga liri eritaliiko ttaala. Manyi mu kitangaala tewaba nnyo. Kiringa wona abo omuntu omweru. Osobola okumanya ekiro nti mweru ali ku make-up ng'ali mu nzikiza. Kakati ettaala bwe njijjako n'agizzaako. Aba nkoze bubi. Ne tubeera ku ekyo bwe njijjako bw'agizzaako. Aba nkoze bubi. Naye nze olina kunyumiza muntu ono mugaba naye nkubuulire. Byonna ebirungi mbina naye ebbeere lyagala. Ekirungi kasa ndi mugezi. Magali nti buli mumu alina ekintu kyateetaaga naye ebbeere ddene. Toyogera ku bintu ebyo. Ebintu ebyo sooka obireke bulungi. Ebintu ebyo sooka obireke male okubikka abantu bange eba naye tulina omulimu kyobola abantu bambye tugenda wakochiriki. Kochiriki atukoleko ku mibiri. Oyo kochi bamuyita kochiriki. Okay. Nze omwaka guno 2025. Kafe abagala obuwato tuleme genda eri mu kujjamu embiriizi. Yagana supplements oba yaziga naye ndoza kochiriki. Ye muntu agala okusortinga ensonga zino eza size ez'amabeere amanene ezitutawaanya embuto. Ana mbiri tegutatukoze ku nsi ya Katonda. Mweterereza balenzi basajja. Ndio omusajja funa omusajja nagamba saga lubuto. Kati nafuna omusajja nagamba lubuto ndwagala. Tolaba noli yagamba munne nti biri ebigundi bisaleko. Azezimu kusonga wakinjagala biri bisaleko. Saagala. Waliwo yagamba
tayagala bisaleko ate tebabisalako omuwala isabo yagenda kuba yali ayagala gayi kati akyamina gayi ate yafuna omulanga naye nyinza oteba omulanga wowe bama naye tulina okutambula tulina kyakkola abasajja baba tebatuusiza ku bintu oyinza oteba omulanga wowe baba naye ebintu ebikola amakulu aba yagadde kwegobako ebintu ebikola amakulu nga bigenze yagadde kwegobako n'omuntu agenze anyway byebyo nno tuyiseeko eyo katunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo naye nga tubaagala nnyo tubaagalira ddala nyongera bagamba Cubs Nation balono bavuga motoka enamba zaabwe ziri awo wansi gwe nkomawo ova Saudi oba mu America oyagala muntu agenda kuvuga paka pa oyagala taxi agenda kuvuga paka wenjogera taxi tebajja gitegeera bulungi oyagala Uber naye tenjogera Uber mbanjogedde company ndala what should I say special car okay oyagala kwetambuliramu oyagala kutambula kiro but you need someone ali trustworthy omuntu gosobola okwesiga emuka gyosobola okutuulamu n'olyanga oli comfortable ate era oli safe Cubs Nation bali wano okulaba nga bakusortinga out enamba zaabwe ziri awo bakubireko obenga ate otambula bulungi nnyo ddala nsigala nze Nabulime Esther S1 ku Atok with S Media Uganda we meet next time bye bye